era olwokutaano night prayer wedde okulangirira obanga ne bwa professor waliyo night prayer naye agenda girangirira ffe tetulina mutawaana wonna bwe tukolera wamu tukolera mukama ffe omu professor kyonna kyoyagala okwogera ne maama ku myaka 11 n'okwogera n'ekkanisa eno mukyogera ate tubongere dansi bali kuba bano bavubuka abantu abali wansi w'emyaka 4 mwanike emikono. Look at that. Below 40 wanike emikono gyo. Kitiisa n'okutiisa. Kanzire mundooza temumpulidde. Abali wansi w'emyaka 4 mwanike emikono. Yeye kanisa Yesu gy'atuwadde. Simanyi wa kutandikira ebigambo byambuze dda. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe nnyo. Haleluya. Ekigambo kiyitirivu nnyo. House of prayer okweza emyaka 11. Ate kiyitirivu nnyo okulaba nti Katonda yawa Pastor Bulijjo Chimpitanze farm life, farm mouth and farm heart. Bintu bibiri ebibatambuza okutuuka wano. Pastor wammwe alina omumwa omugumu. Okiwulidde? Gulinga kiti oba kiyinja bwe gutyo. Alina omutima muki? Yatuwaza Katonda ebintu ebyo bibiri. Kwegamba mu nsi muno, especially ensi gye tulimu ennaku zino, omuntu osobola kuwulira njiri nga toyina mumwa ogwassibwamu blessing na kigambo kya Mukama eky'amaanyi. Tosobola kuwangula stand without a firm mouth. Hallelujah. Tosobola kuwangula stand without a firm heart. Kwegamba kamba buli ekyendoowo kyentegeeza. Waliwo akayimba kakadde nnyo nange nakasanga mu gospel eyo. Nga Mukama amaze okundabikira okutandika omulimu ogwa revival. Nabasanga bakayimba bwe baddamu nga Amina amaze okuwera. Bwe baddamu ne batandika okuweereza. Ne bayimba kayimba nkagamba wansiwo musalaba wenasanga Yesu ngamunonya ngasaba ngamaziga gajja ndoze kumusalaba guyo okutusa lwalida eyagufirako. Akayimba ako mbadde nja tukalowoozeeko n'amagezi dakika eno, kubanga nze mbadde nkalowoozaako ekigambo ekinzijira. Wansi mukutembeya wenasanga Yesu ngamunonya ngansaba ngamaziga gajja ndoze kumusalaba okutusa lolija eyagufirako. Yesu yasanga Pastor Bulijjo wansi ddala mu kutembeeya. Banange mukutembeeya muwa houseboy naberanga omutima gwe gukyali mugumu. Yali amunoonya
ng'asaba ng'amaziga gakola ki yatuyimbe ffenna kamalo kuba yayimira mu kategeere wansinga tutembeya wenasanga Yesu nga munonya ngasaba nga maziga gajja ndowoze kumusalaba gwo okutuusa lw'olidda eyagufiirako. Yesu yasanga Pastor Bulijjo wansi eyo mu bulamu bw'okutembeeya ng'amunoonya ng'asaba ng'amaziga gakola ki laba wetuli olwaleero olunaku olwo nasooka okujja wano nagamba nti nze ngenda kuyimiriranga ne Bulijjo era siyinza kumuvaako mukwano gwange ddala era ebintu byayiseemu eby'amaanyi ebadde lesoni gyendi n'eri abalokole bonna nti omuntu bw'abeera n'omutima ogw'amaanyi ng'akkiriza Yesu Kristo waliwo ebintu ebimu byateeka okumanya. Abalaalo ab'omu Bayibuli bayita shepherds bafaanana nnyo Katonda. Waliwo amannya gano gamba Jehova Jireh, Jehova Shama, amannya ga Katonda. Ne Dawudi yayiyayo erinnya eddala n'agamba nti Katonda musumba, nti Katonda ye musumba wange seetaagiga. Ebifo byo kugamba kye baali bategeeza obulamu obw'okulunda olabiramu ebintu bingi nga nannyini ndiga azifaako, azikuuma, aziriisa, aziwa refreshment, azissa mu kifuba kye n'azeetikka, azirwanirira era ye musumba waazo. Kati kyendaba toyinza kuyita mu bulamu bwa kutembeeya n'abantu abakuyiganya abenkanidde wano okuggyako nga Yesu ye musumbawo. Waliwo omwandiisi w'amaanyi ono muyizi Kayingo tukyasoma kati olwaleero mugambye mugenda kusiiba ennaku meka 14 naye olwokubiri sijja kukkiriza leero ku luno tujja banga tusoma. Ali mu kusoma asoma asiiba. Okay, awo nzikiriza asoma asiiba kubanga njagala yeyongere okubanga achallenginga sectors zonna ez'omu nsi. Buli muntu asobola okwagala okumulwanyisa nga tasobola kumwaŋŋanga buli kimu akimanyi. Haleluya. Ali mu kusoma degree, ali kumpi kugimala. Haleluya. Kati njabategeeza nti omusajja omu bamuyita Aristotle yayogera ekigambo ekikulu ennyo n'agamba nature does nothing in vain, nti tewali kyatondebwa ekitalina mugaso. Kakibe kya wansi kitya, kakibe nga kitembeeya engoye, tekisobola kubeerawo nga tekina kiki mugaso. Kwegamba ne Katonda bw'atyo bw'ali. Yesu tasobola kugenda eri muntu n'amusanga mu kutembeeya
nga talina kyagenderedde. Waliwo ekigendererwa ekinene nnyo mu bulamu bwa bugingo era kyensabira bukasera kibeerewo n'ekkanisa eno okweyongera okubeera ey'amaanyi kakati wano weeri eri unstoppable. Tewali kisobola kugistopinga. Haleluya. Ennaku bbiri eziyise naloota ekirooto nga nensanga Yesu naŋŋamba wulira endiga yange ekaabira ewala eri. Lwaki togenze ku gino nayo? Ne mugamba nsanze abasajja ab'olugezigezi awo nga ŋŋenda ne bagezaako okunemesa okunoonya endiga eri ewala. Naye obuweereza bwa Pastor Bulijjo bwewuunyisa tabuulira bokka balokole, anoonya n'abali abakaabira eri mu ddungu, abali ewala eyo mu kizikiza. Omuntu atali mulokole nga nange Yesu aneetaaga nanka ŋŋende mukikubireko mu ngalo ekyo. Abalokole n'abatali balokole, endiga ezo eziri mu bulumi mu nnaku. Lulinda lindaba pastor ng'abuulira nga asabira abatembeeyi kubanga tebalina bwe balaga, nentegeera nti ajjukidde okubonaabona kwaki kw'obutembeeyi. Abatembeeyi abo saba gavumenti bakwate bulungi, balina kye bagasse ku ekonome yaffe. Newankubadde balina okubeera we banaabeera awalala, tusaba kubanga mulimu abantu baffe abafaananga Bulijjo. Senga tewaaliwo okutembeeya, senga tetulina Bulijjo, gamba munne ekyo. Senga tewaaliwo okutembeeya ngoye, senga tetulina ki Bulijjo. Bulijjo yava mu kibiina eky'abantu abatembeeya engoye. Katonda n'amutuwa n'amututuusaako wano olwaleero ng'ekirabo kya Kampala, ekirabo kya Uganda, ekirabo ky'ensi yonna. Njala kumaliriza nga njogera ekigambo kya kimu. Lulina bagamba, mama wange yaŋŋamba nti obwana bw'enkoko bukulya busajja, Katonda n'akola ki? N'abukuuma. Ng'essanja ndiwulidde, essanja liwoganye emyaka gino. Naye Katonda akoze ki? Akumye obwana bw'enkoko. Haleluya. Akumye obwana bwaki? Bw'enkoko. Bukulya musanja, Katonda n'akola ki? N'abukuuma. Yatwebaza nnyo olw'ekintu ekyo. Omusajja omulala gwe njagala mujjukire, kwati twaze kusoma, twaze kusanyuka, bamwita Abraham Maslow. Yagamba nti whatever man can do, he must stand up and do. Buli muntu kyasobola okukola nga yakitondebwamu asitukema bunnambiro akikole. Toddanga mabega n'ogamba nti nze nkyalindalindako, nedda bwanga osobola okukikola situka okole ki? Okikole. Nze nali saali mulokole. Katonda Yesu Kristo era tewali n'omu bantu bansekera nnyo ennaku zino. Tewali muntu n'omuyanja tuza. Tewali kanisa gye nalokokeramu. Nali awo bwezi nga ndi atheist, omuntu atakkiriza omusiru asembayo. Nali simanyi nti Yesu Kristo anoonya abantu mu pit latrine. Obulamu bwe nali kambuyite pit latrine kuba nali atheist. Omuntu omusiru asembayo agamba tewali Katonda. Najja naŋŋamba golokoka okomyewo abantu bange gyendi. Naŋŋamba soma Isaaya 6 otegeere. Naŋŋamba genda bategeeze nti ze maanyi agasinga mu ggulu ne ku nsi. Era ndi confident about that. Buli kaseera nkigamba abantu tewali maanyi gasinga ga Yesu Kristo. Tewali.
nangamba nti ntegeeza abantu bave mu busamize bakomewo gyali. Nangamba nti anaabeeranga nange buli nalaganga okukola ebyamagero abantu kuba nategeera nti nze nkutumye. Bwe ndabye eviction wano nga zina amazina akola biki, nangamba nti osanga oyo yaliko nga nze, osanga teyali. Okuva olwo ntandika Mukama okutambula mu bulamu obw'ebyamagero n'okussaawo ebintu ebisanyusiza abantu mu ggwanga lyonna nga basinza Katonda n'ekkanisa etali lya ddiini wabula egobera Yesu yekka, nga tewali gwe tusosola. Njala okwogera ekigambo kino Pastor Bulijjo nzikiriza nti abantu bajja kutantegeera nze ate ndi professor naye tebasobola kuntegeera kimala, kubanga Yesu yagamba nti omwoyo omuntu ajjudde omwoyo gyagenda toyinza kumanyayo ne gyava tosobola kumanyayo. Kaakati nze waliwo byenkola abantu ne babitegeera naye Katonda nga yabiŋŋambye. Munzikirize nze saalokoka. Yesu Kristo yajja ku nsi n'afiira aboonoonyi. Nange bw'oŋŋamba nti gundi mwonoonyi omala biseera, nange nalokoka ku lw'aboonoonyi, kubanga nange nali ki mwonoonyi. Neebaza Katonda kubanga abantu bagenda mu ggulu bangi. Kyensookeddeko wano bwe ntuusa nga mmanyi Katonda wange weebale abantu bangi abagenda mu ki mu ggulu olw'omusajja ono Pastor Bulijjo. Badde njala kubasabira ekkanisa ngisabire. Kanisa okugisabira kwange tekitegeeza nti tewali agisabira. Ne waliwo gwe mmanyi mukwano gwange w'amaanyi gwe bayita Yesu Kristo. W'amaanyi ate mukwano gwange ddala si bya ddiini, ebya ddala. Dr. Syria yalibadde obudde talina naye yalibadde ababuulira byalabye. Omukazi ono mugumu alabye ebinankani eby'amaanyi emyaka n'emyaka ebitasoboka kulowoozeka lwakubanga nina mukwano gwange bayita Yesu Kristo. Temweralikira, tewali nsonga n'emu eri bawangula olwa Yesu oyo. Katonda ajja kubakuuma mu ngeri zonna. Saba Katonda atuwe n'ekkanisa yazimbibwe y'amaanyi esinga mu East Africa. Ezimbibwe. Ngisabira ekkanisa one day eribalibwanga oba bakibatya oba eki wotuukira ku reception bayita batya mu Luganda, wotuukira ku reception bayita bakitata mu Luganda egwisu omuguukiryo, efuuka omuguukiryo gw'abantu bonna abanoonya Yesu Kristo. Haleluya! Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati kankome wano nga mbajjukiza akagero kwe nabagamba luli nti nno enjovu ebanga erina gyeraga teyinza kusaza mu lugendo lwayo lwakubanga mbwe embwa zaawagadde. Haleluya! Yesu Kristo waliwo embwa gye yakomererwa nayo ku musalaba, ng'emuvumira ku musalaba ate nga kwegamba tena nagyeraga obulamu bwayo bamusalidde omusango ku nsi libadde ettemu erisembayo, bamusalidde omusango ku nsi. Ne wabe n'omulala eyali ku musalaba, oyo teyali mbwa, n'agamba eri embwa nti mbwa ggwe ffe twazizza omusango gwe nnyini, tulina bye twakoledde ddala ebikyamu, naye ggwe odidde ku mwana wa Katonda talina nsonga n'emu omulwanyisa. Saagala kwogera bisingaawo, naye omulwanyisa omwana wa Katonda wamma Yesu onzijukiranga ng'okomyawo obwakabaka bwo.
Mukama Katonda Abraham na Isaka kanjoge mu kigambo ky'ekimu nti wamma Yesu ojjukiranga abaweereza abo omuweereza abo obugingo n'abantu bonna abali wano ng'okomyawo bwakabaka kubanga bayise mu bingi kululwa era nsaba bawanguze byonna okutuusa gye bikoma mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yebazibwe nnyo. Haleluya. Twebaza Katonda olw'olunaku luno naffe tuzze okubasanyukirako olw'okuweza emyaka 11 gye nvudde wammwe tumulaba ku Soul TV. Mwali mukaaba nga mulina amaziga naye Yesu n'agasangula n'abafunira ekifo kino ekigazi. Mukama tumwebaza olw'ekkanisa eno era tumusaba agyongereyo ebeere y'amaanyi. Namwe tubasabira mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe, mubeere b'amaanyi in the power of his might. Amen. Daddy ne mami nga mukyali awo ne Susan naye abeeko kyayogera ku lwali tannayogera kigambo wedda nze njogera. Abaluganda Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Webale kukuza bwalo obwo musesa simanyi bagita batya church girl one neeri endalu bagita batya junction tuseka ne tuseka nineba kanga nseka nengolo kanga nseka. Happy anniversary. Happy Thanksgiving. Mwebale kubanga muzze mbungi okucelebratinga ate era n'okwebaza Mukama. Mukama atugamba obutamwerabira. Mu Deuteronomy chapter 8 verse 10 bw'osoma paka ku 17 Katonda atugamba obutamwerabira nga tumaze okukkuta, obutamwerabira nga tumaze okubaza, okuba n'ebisibo, okuba nga tumaze okuzimba, okuba nga amaze otukolera. Mwebale kujja mbungi okuba nga muzze okwebaza Mukama era ekyo ekitiibwa kiba kimuddira buli we tukuŋŋaana mu bungi bwe buti. Buli kinoomu ali wano okwebaza ne Dr. Sia tukuwadde emitwalo 2 ogumu gwange ogumu lwaki temwebaza omuntu ngaba mpeeyo mmeka kyogamba nze n'amanya kale tweyanza nnyo Professor. Buli muntu ali wano Mukama akikubalire akuwa omukisa akubazise gwe atannabazisa. Ffe abalokole ne mukye yatubaza. Ffe tetulina season mbuna out of season. Era nga nzikiriza gino emyaka egiddako gyonna mu maaso nga House of Prayer weefunye achievements ennyingi mu myaka 11. Naawe Mukama akikolere mu linnya lya Yesu. Ate nsaba onzirizeeyo abakadde mpola mpola bwe babadde munzikirize. Banaye newunya Yesu Kristo. Weeks 2 eziyise nali mbuulya ku kituuti nempulya eddoboozi eriŋŋamba gwe kaleekeezi. Nze kaleekeezi? Taata wange Wakobe ne mama wange waki Wampindi. Ate ebyakaleekeezi byavuddewa? Nembuuza ekkanisa ne bambuulya ekikaleekeezi kyekitegeeza. Kati tewali n'omu yali akimanyi. Dr. Siria n'anoonya mu Google. Bw'anoonya mu Google
nasangamu nga kitegeeza mbulya cheerful omuntu omusanyufu ate omuntu ali modern kyobola banyambala buno ate nga kitegeeza omuntu ali creative ate ekirala kitegeeza omuntu ali I think kind owekisa understanding kandi ngamba yee wali mukwano gwange omulala ali mu Sudan yafumbirwa muganda wange eyo mu Sudan nemukubira essimu nemubuuza kalekezi kitegeeza ki nangamba nti it's a royal name linnya lya kabaka lyabakabaka lyabalangira kakati nagendo kati bwe nakyogerako nagenda kulaba nga abamuli bawandiise but babyogera ku UBC Professor the Chancellor of Kayiwa International University Professor Simeon Kayiwa kale Professor Kalekezi tumukubire engala ddeyo kubira mukama engala ez'amaanyi